Flashlight GG. Naddala wano mu Buganda y'empisa ya wano kwaniriza buli omu. So temuwuliriza omuntu yenna abaleetera ebiboozi eby'okusosola mu mawanga y'abeera omusosoze number 1. Nete wabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Grupu ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho. You just wait. Yimwe mwikaro kwa egura. Oye. Dalo kutegeza bajeno ba musseveni. Omuwa muri redo kwanganga kufe bajeno ba government y'abantu. Namwe mwesibezi kube kijja kinene. ADF, LRA, they were originally from Uganda. Muhoozi Kayine Rugaba njagala okutegeesaako ffe tetuvuganya naawe, tetuvuganyangako naawe, tetulivuganyaako naawe, era tetuvuganya ggwe wabula tuvuganya kitaawo. Muhoozi Kayine Rugaba yavaayo n'akola statement nti ab'Ekkaramojja mwetegeke kubanga ndeeta omuliro, Nairobi mwetegeke kubanga nsobola obbalumba, ffe abatwezi tusobola okulwana, amagye gaffe g'amaanyi nnyo. Kitegeeza kimufuula omwasamu kubanga omwogezi w'amagye omutuufu Yekolera, naye olw'okuba ono tamanyi protocol z'amagye nti ekirina okwogerwako ku lw'amagye ate era ye yakyogera. Njagala okutegeezaako ti omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe. Omwana bw'awemulira mu katale ye ayinza obutaswala, naye ate nnyina ne kitaawe abaamukuza bayinza okuswala. Abantu ebiseera ebisinga tunoonya ssenkulummandwa. Omuntu yenna ng'oyagala okukakkanya Bobi Wine mugambe nti Muhoozi akuvuganya kyekivumo ky'ogenda okuba ng'osinza okuvuma His Excellency Bobi Wine. Mugambe ekintu kimu nti Muhoozi akuvuganya kiba kivumo. Era mbadde mbasaba Muhoozi eyo page mu kitabo tugikuulemu. The Flashlight UG. Waliwo omwami akedde okunkubira essimu enkya ya leero. Kyavudde ambuuza nti wamma Yekolera tekimenya mateeka mu Uganda munnamagye okwenyigira mu byobufuzi by'okuvuganya obutereevu? Kyenvudde muddamu nti kimenya mateeka. Then nambuuza kati lwaki ye Muhoozi Kayine Rugaba yenyigira mu byobufuzi by'okuvuganya obutereevu? Kyenvudde muddamu nti ye si munnamagye. Kyavudde ambuuza nti ate kijja kitya? Awo mwanikuza kibuuzo ne mubuuza, gwe wammwe gye wakulira temwazannyako ku by'abamaama ne bataata nga ye ggwe taata? Kyavudde anziramu nti twabizannyako. Ne mubuuza bye baakuyitanga taata nga muli mu buzannyo, kyakufuula taata mu maka g'owammwe? Nanziramu nti nedda. Kyenvudde mugamba ne mu magye waliwo abeegomba okubeera bajjenero naye nga si bajjenero in actual sense. Muhoozi Kayine Rugaba just kazannyirizi mu magye naye si munnamagye. Era singa abadde munnamagye yalitegedde amateeka agatwala amagye, yalitegedde amagye agafuga amagye, nti munnamagye asobola okwenyigira mu byobufuzi ng'akukuta bukukusi, naye munnamagye teyeenyigira mu byabufuzi bya kuvuganya butereevu. Naye okuva lwe kiri nti ekyo takimanyi kikulagira ddala nti si munnamagye. Obeera otya ku lanka y'obwa genero nga tomanyi mateeka g'amagye, nga n'omwana eyakayingira amagye amanyi amateeka g'amagye? Kitegeeza ono yeegomba bwegombi kubeera munnamagye, era yeegomba bwegombi kubeera genero naye nga si genero omutuufu. Mugambye teri munnamagye mwasamu. Nanziramu nambuuza kyogamba Muhoozi Kayine Rugaba mwasamu? Kyenvudde mugamba nti ye. Nambuuza nti lwaki? Ne muddamu ne mugamba nti amagye galina omwogezi waago. Naye gwe sooka weebuuze lwaki Muhoozi Kayine Rugaba bw'aba alina statement zaagala okuyisaawo ez'ekinnamagye azeekoleranga ye. Muhoozi Kayine Rugaba yavaayo n'akola statement nti ab'Ekkaramojja mwetegeke kubanga ndeeta omuliro, Nairobi mwetegeke kubanga nsobola obbalumba, ffe abatwezi tusobola okulwana, amagye gaffe g'amaanyi nnyo. Kitegeeza kimufuula omwasamu kubanga omwogezi w'amagye omutuufu Yekolera, naye olw'okuba ono tamanyi protocol z'amagye nti ekirina okwogerwako ku lw'amagye
ate era ye yakyogera n'aŋŋamba nkutegedde kyenvudde mugamba teri munnamagye mutamiivu n'ambuuza Muhoozi ky'ogamba mutamiivu ne mmubuuza gwe wali omulabyeko ng'ali soba nti nedda ne mugamba munnamagye omutuufu alina okubeera soba essaawa 4 ne bw'aba yagawummula kubanga once a general is always a general. Once a military man is always a military man. Nti ne bw'owummula amagye tebakusindika genda kunywereyo mu binywero otandika okugangayira. Kubanga essaawa yonna wakyayinza okubaawo mission nga yeetaagisa ggwe ne bakunona. Naye ono munnamagye akyali active abeera mutamiivu essaawa 4 era ne statement ezisinga azikola under influence of omwenge gwe teebereza munnamagye akutte mundu alina okukuuma abantu bw'anaabeera ng'atamidde anaakuuma abantu nti nkutegedde ne mugamba tewaliyo munnamagye musiru nga Muhoozi n'ambuuza ky'ogamba Muhoozi Kainerugaba musiru ne muddamu nti ye n'aŋŋamba mpa ensonga lwaki ne mugamba lwa nsonga nti munnamagye alina kukuuma bantu na byabwe naye ate yono atwala bintu by'abantu na bulamu bwabwe ne mugamba tewalabako ku tweet ng'awoninga ab'Ekkaramojja ate baalina okukuuma nti tujja naye mugenda kulaba omuliro abantu b'olina okukuuma n'owoninga bawoningi nti tujja naye mugenda kulaba omuliro kagenda bajjuutuka gwalina okubakuuma munnamagye w'ensi nga yegwe commander wa land force because by then we yakolera statement ezo yali commander wa land force yegwe alina okuvaamu statement ku bantu b'olina okukuuma commander wa land force obuvunaanyizibwa bwe kuuma bantu bali ku ttaka lya Uganda na ttaka lya Uganda ne bwe yagenda Ekkaramojja yasaanyawo basaanye n'ebibanja byabwe n'abitwala kye kimufuula munnamagye omusiru ne mugamba ekirala tewali munnamagye atali mutegeevu nga Muhoozi Kainerugaba kyabudambuuza kyogamba Kainerugaba si mutegeevu ne muddamu ne mugaa singa abadde mutegeevu oba osanga ebigambo ebimuvaamu si bye byali badde bimuvaamu omusajja avudde ku ssimu yange n'akakasa nti wamma kituufu Muhoozi Kainerugaba si munnamagye era ekibuuzo kyambuuzizza abadde talina kibuuliza ku muntu afaanana nga Muhoozi oba osanga singa Afande Katumba Wamala yabadde yenyigidde mu byobufuzi by'okuvuganya obutereevu awo yali badde mutuufu okubuuza ekibuuzo ng'ekyo kubanga ye munnamagye owa ddala naye ono mucakacaka ono lwasama ono omwegombi si munnamagye wa ddala ye nga nnandazze nnyo musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti embeere batwala malidaadi saana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nyongera okukujjukiza ti ogwange gwakunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta ogwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda ntaagingiraako omutamiivu waddanga Muhoozi Kainerugaba Muhoozi Kainerugaba njagala okukutegeesaako ffe tetuvuganya naawe tetuvuganyangako naawe tetulivuganyaako naawe era tetuvuganya ggwe wabula tuvuganya kitaawo olwanye nnyo tukuweemu olwanye nnyo okulaga ensi nti NUP opposite yaayo ye MK movement opposite ya NUP bagiyita NRM si ggwe twakuzira toli waffe kuyingira kuvuganya naffe kubanga singa embizzi ekusika n'ekuyingiza ebisooto mu lwani naawe oba ofuuse embizzi kakati Muhoozi Kainerugaba buli lw'otusikamba obeere opposite yaffe naffe tuba tutuuse basiru nga ggwe toli waffe kuvuganya naffe era njagala okukutegeezako Muhoozi Kainerugaba toli kizibu kyaffe kubanga naye wali badde ekizibu kyaffe tumanye ensonga lwaki oba kizibu kyaffe amaanyi oganywa ku kitaawo ffe ne tulwanagana na njoka tulwanagana na nannyini njoka singa tunaamala okusaanyaawo nannyini njoka mbuulire enjoka weenaasigaza obulamu njagala okukutegeezaako kitaawo kyekizibu ky'abannayuganda era kitaawo kyekizibu kyaffe gwe tobangako kizibu kyaffe
kubanga newe wali badde ekizibu kyaffe tumanye ekikufuula ekizibu kyaffe nti ekitaawo kabeejumbira bwe tunaamala okumugjawo automatically naawe oba ogendera kubanga tewali nnyini njoka afa enjoka neesigaza bulamu. Njagala okukutegeezaako mukwano nti twakuzira tolifuuka kyennyume kyaffe oba giyite opposite yaffe. Tovuganyangako naffe, tovuganya naffe era tolivuganya naffe. Ekyo kyoli mu kukola kye bayita okwegomba okweteekawo. Kibanga Fresh Kid bw'anaagamba nti nsaba bato ne Jose Chameleone. Oyo yenna agitegeka tusooka ne tuva ku bana abagyesabye, omwana agisabye, omusajja omukulu era Kirimaani. Ne tutunuulira anakkiriza okugitegeka ne tumugamba ng'oli mugwagwa nnyo ng'oli musiru. Kubanga amasannyalaze ga Kamili musically toyinza gageraageranya ku ga Fresh Kid. Kaakati naawe bw'olaga nti gwe opposite yaffe oba gwe avuganya naffe tekirina njalo na Fresh Kid kusaba Jose Chameleone mu bato. Muhoozi ne Rugaba ffe tulwanagana na Lubaale, tetulwanagana na Mukongozi. Anaasanyawo obusamize tolwanagananga na Mukongozi nga Lubaale omuleseewo, kubanga ne bw'onotta Omukongozi Lubaale agenda kulonda Omukongozi omulala. Kati kya buvunaanyizibwa nnyo gwe yalokoka alwanyisa obusamize mu kika olwanagane na Lubaale, tolwanagananga na Mukongozi wa Lubaale, kubanga bw'omala okusaanyawo Lubaale automatically n'Omukongozi ogenda kuba omusaanyizaawo. Kakati Muhoozi ne Rugaba oli Mukongozi muzina ensonga, tulwanagana na Lubaale era bwe nalabye ng'osindise ttiimu y'Eruweero nenga tetujja kukuwaamu. Olwana nnyo tukuweemu naye tetujja kukuwaamu yadde n'olunaku n'olumu kubanga toli waffe kulwanagana muntu nga Kyagulanyi. Togwanidde era singa wali ogwanidde ku ssente ze wakuliramu, ku bittafutafu bye walyanga ng'otambulira mu bukuumi okugenda ku ssomero, waali badde kaakati ate oli waggulu nnyo okusinga Kyagulanyi. Oli eyakulira mu kyalo, oli eyakula talina kyayina, eyakyusanga amasomero buli ttaamu, naye ekimufuula akusinga ye yakulira mu kyalo eyakyusanga amasomero buli ttaamu lwansonga nti gwe yalina byonna ate toli waffe. Y'ensonga lwaki omuli wansi. Era omuntu yenna ng'oyagala okukakkanya Bobi Wine mugambe nti Muhoozi akuvuganya kyekivumo ky'ogenda okuba ng'osinza okuvuma His Excellency Bobi Wine. Mugambe ekintu kimu nti Muhoozi akuvuganya kiba kivumo. Era mbadde mbasaba Muhoozi eyo page mu kitabo tugikuulemu, tetukoma gikuulamu wabula tugitwale ne mu kaabuyonjo tugyesanguze. Muhoozi ne Rugaba lindako Gerard Kiweewa mutamiivu munno bw'alikola ekibiina ky'ebyobufuzi then mujja kuvuganya. Okuvuganya luba feya. Oba linda Chris Mubiru omusiyazi lwalikola ekibiina ky'ebyobufuzi still era mujja kuvuganya. Oluvuganya luba feya kubanga naye mukulya n'okukomba essowaani we kansa. Toli opposite yaffe, toliba opposite yaffe era tekiribaawo. Nakulabye wasindisa abajega beeruweero olw'okuba His Excellency Bobi Wine yavaayo. Nyabaako bye boogera yogera awo eby'ekijega. Naye njagala okutegeeza omwogezi wo mu Buganda gwe bayita Frank Gashumba nti ffe tulinga nkuba. National Unity Platform oba His Excellency Bobi Wine tulinga nkuba. Enkuba efudde embye n'eva mu bwengula tesobola kuddayo. Nkiddamu, enkuba efudde embye n'eva mu bwengula tesobola kuddayo, kwambuka kuddayo. Kikyentegeeza mu kyo awo twavuddewo mu ebyo ebiboozeramu ebya tribalism. Twavuddewo, twabakubye, mwaswadde ne mututuuma abalundi ate era ne tukkiriza nti ddala kituufu tuli balundi. Awo twavuddewo. Ffe tulinganga eggaali y'omukka oba giyite tuleyini mu lujungute. Train tekuba livansi. Ebyo ebiboozi byammwe ebya tribalism ffe twabivuddemu dda, naye ate sijja banenya. Atali mulimi alya magumba oba atali muyizza alya magumba, atali mulimi alya biwata.
kakati bwe kibanga nammwe okufunaafuna mu kutwani muyina kuyitanga mu statement za His Excellency Bobi Wine tubibawadde muliire wagazi mwogere kubanga atali muyizi alya magumba atali mulimi alya biwata kitegeeza His Excellency Bobi Wine ye trend setter gye muli yamala okwogera nammwe ne mufuna eby'okwozaamu yamala okubaako kyagamba nammwe ne mufuna eby'okwozaamu bwe kiba kinaabaleetera ekyokulya ku mmeeza mwoze naye abantu b'ensi eno baawula ebibanguyira South Africa ekola benzi naye omuvuzi wa benzi omutuufu ayawula eya Germany ku ya South Africa kakali bwe kibanga mmwe mwasazeewo kulyanga bisesemi mulye naye mbagambye ffe tulinga eggaali y'omukka tetukuba livansi ffe tulinga ng'enkuba emaze okufudemba teddayo mu ggulu kakati naffe ogw'omulamwa twaguvuddeko ddala tuli ku kipya kyakunona mwagalwa waffe ku kisaawe Entebbe ng'akomawo His Excellency Bobi Wine era nkunga bannayuganda akakadde kalamba mufune ebivuga mufune ebivuvuzera ow'engoma gireete ow'ekkondeere lireete owadungu gireete ow'entongooli gireete ffenna tugenda Ntebbe kwaniriza mwagalo w'abangi His Excellency Bobi Wine nawuliddeko nti mwagala kusiba kisaawe naye njagala obbategeezaako nti Nobote yabasibako nga mujja yateekawo embeera yonna okulaba ng'abalemesa okuyingira naye era mwamala ne muyingira kikyentegeeza nti bantenda nali mujju ewaffe ebukojja nga nze ngema enkuba naye ng'eyegambye nti nzize ebezze nkiddamu naffe bannayuganda twajja ate nga twagala enkyukakyuka wenjogerera mu kiseera kino ezze mwanuleko bye mwalima enkuba nnamutikkwa esange nga byanike kubanga wano we tulaga mugenda kufwa nkiddamu wano we tulaga mugenda kufwa kana akasembayo kakagende mu kampu emu ey'omuvubuka omuyimbi Alien Skin eyategese ekivvulu ky'omwana ne kitatambula bulungi. Alien ezo akawunti z'olaba zivuma His Excellency Bobi Wine teziwagira gwe nezaagala kukozesa gwe. Singa zibadde ziwagira gwe zaalizze bungi nnyo baalizze mu bungi nnyo mu kivvulu kyo kyewategekedde omwana eky'okumuzimbira. Weebala omutima ogw'omuyambi baali badde bajja mu bungi nnyo. Aba bakulaga nti bakwagala nnyo, aba bakulaga nti bavuma His Excellency Bobi Wine ku lulwo si bawagizi bo Alien. Ekyo njagala okikutegeezaako. Wabula abo bantu abaagala okukukozesa. Naye ate bw'obeera mu kaseera bo w'obeetaagira nti awulanze ekivvulu tebajja. Omuganda agamba akuwa naye gwowa. Abo booli mu kuwa bo bakuwa. Okakasa bakwagalira ddala oba baagala kulwanyisa ntalo zaabwe naye musajja wattu z'otamanyiiko bamalirize nga bakusudde mu nnyanga. Embuulire tefa yonna. Bw'akola ekivvulu ku Freedom State akola ku statement nti si ffe twakola ya oli mutuufu naye twajja mu bungi naffe abataasobola kujja twalanga era ne tickets twazisonda ne tugula. Haji Mpombo wa African Restaurant yasonda, ab'e Bulaaya baasonda kubanga baali bawagira ghetto youth. Muvubuka Merusenge ekimuli mu nkokoto be bakwagalira ddala abo be bakwano bo ddala abakwagala unconditionally, abakuwagira unconditionally, abakuwamu unconditionally. Naye bo bano balina kye bakwagalako kyokka ate gwe bw'otuuka ng'olina ky'obaagalako tebajja. Y'ensonga lwaki bw'otegesa ekivvulu ng'oli nabo tekyapafominze bulungi okusinziira ku kye wategeka ng'oli naffe. Kyokka ate nga ky'otegese ng'oli nabo obadde omaze okugundiira nga kitegeeza balina okujja mu bungi. Kye wategeka ng'okyali mukwano gwaffe bannayuganda, soogera ku bannankyukakyuka njogera ku bannayuganda abangi ennyo. Wali upcoming naye ate kyajjuza
Kino nno kitegeeza ki muganda wange nti ebiseera ebisinga tosobola kumanya buzito bwa mukazi gw'olina nga tanobyemu kugenda kutomererako walala. Naye abo bayuuza bakozesa bukozesa kubalwanira ntalo zaabwe, bakozesa brandi yo okulwana entalo zaabwe. Naye njagala okukutegeezaako muganda wange ntamu gye wali ofumbyemu togiyita kitamu, ne woosuza olumu obalawo. Buli kintu ekikolebwa kyafekitinga ggwe, tekyafekitinga bo. Njagala okukutegeezaako ti omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe. Omwana bw'awemulira mu katale ye ayinza obutaswala, naye ate nnyina ne kitaawe abaamukuza bayinza okuswala. Abantu ebiseera ebisinga tunoonya ssenkulummandwa. Nkiddamu, abantu ebiseera ebisinga tunoonya ssenkulummandwa gwe tulwana naye. Kakati bano buli we bavuma His Excellency Bobi Wine, munnanga abantu tebajja kwanikula bo, bajja kwanikula ggwe. Anojja kwesanga nga naawe tobamanyiiko, naye nga bakuliyetinze zi akawunti fangoni gondi wa alien ne bavuma His Excellency Bobi Wine. Ekintu ekyo kijja kuafekitinga ggwe, kubanga bakulabanga yeggwe nannyini majje ago. Halibadde nno kya buvunaanyizibwa n'ovaayo n'obeedistansingako. Otherwise gye kinaggweera oyinza obutakyagala. Nze nganze omuntu nzize ndi mukkakkamu, naye kino gye kinaakoma okugenda mu maaso, naffe emimwa tugirina. Naffe emimwa tugirina. Weegobeeko abantu abo, weekutuleko abantu abo. Bakusuula mu nnyanga, bakukozesa bukozesa, era njagala okukutegeezaako nti tebakwagala. Muganda wange manager Roger, kyoyitamu ennaku zino nkiraba, naye njagala okukutegeezaako nti omuti okuli ebibala gwe bakasukira amanja n'enkonyogo. Olajja n'akola statement nti Roger yansuzaako, naye ate Roger mubi nnyo. Lwaki tewasulako ewataliwo ababi? Oli n'akola statement ewabagundi basezi, lw'otegedde nti basezi lw'okeera okuvaawo. Naye Roger mubi okuva emabega, ate nga osaba bandi yekkubire. Roger, ebiseera ebisinga bw'olabanga omuntu mu nnyanga, muleke eyo. Oyo omuntu gw'osika mu nnyanga agenda kufuuka omusota ogukubojja, oba agenda kufuuka olusinziro ate gwe olukuteeka mu nnyanga. Bakwase Katonda, naye nze mmanyi ekintu kimu, nti buli kamwa ke wali otaddemuuko emmereyo ne kajja ne kakuvuma ne kakulangira, okalinako obuvunaanyizibwa obukagamba nti kale naawe onvunyi. Bonna abakuvumya olwaleero one day bajja kunoonyako. Roger siri nnyo kyaliiwo, sikumanyi nnyo kiwanvu, naye ate Roger ye muntu gwe namanyako akatono ke namumanyako, kandi ekiro obutayagala kumunoonyerezaako nnyo kiwanvu. Ne mmanya nti ono ghetto youth ali kwalaali, ayagala ate ayagaliza, kubanga Roger ne bw'omugamba enjala ennuma asobola okukuwa ku kyokulya ng'akiraba tosaanidde kusiiba njala. Naye ate bano abeeyita abalungi n'ababaliraanyi basiiwufu tebalina kyakulya. Roger wekkakkanye gwe wekka ng'omuntu. Enkofiira wamma si ebyo ekitundu wano enkofiira paint Uganda with red wamma si ebyo ekitundu wano enkofiira. Mwannyinaze Saala abeera e UK yatuweerezzaayo obukofiira buna. Barakallahu fiikum mwannyinaze Saala yatuweerezzaayo obukofiira buna oba ssente za bukofiira buna ku kampeyini yaffe ya paint Uganda with red. Kyenvudde mbasaba baganda bange ne bannyinaze temundekera dde mulino mugenda kunswaza nti yatandika kampeyini neekona jeno nswale, mwewaddeyo nswale, mwewaddeyo nfuuke ekisekererwa.
mbasaba busayi baganda bange ne bannyinaza alina kyolina campaign eno ya Paint Uganda with Red 0773 ye namba 97171757 namba eri 0773 97171757 ereeta amannya nti Abdul Kikomeko mutukwatizeeko ensayinize out. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.